Gawo twegattako akaseera kabeera kagokya mu kisaawe nze disani kyeswa addakiika ziri 20 zimaze okuba nga zikongoka ku ssaawa 10 zakawungeezi ka lunaku lwa leero akkiriza tubeere nga tutambula ffenna amawulire agali munda mu ggwanga kyamazima leero bingiko ebweru w'eggwanga nabitusuubira okuba ate nga ensi y'ebyemizannyo mu kaseera kano egeza okuba nga etambula etya liigi ez'enjawulo zasobola okuba nga zaawumuddemu naye abazannyi bangi ab'amannya tugeze tukuwairo nga balinga mu 6-7 abadde bamaze okuba nga bayitibwa amawanga gaabwe naye amaze dde okuba nga bataninga down bakooki agala tugenda kuba nga tusobola obuvune bungi bangi bali mu kuba nga beekubasa naye of course bingi tugenda okuba nga tuyitaayitamu byonna sobola okuba ate nga tumanya kiki ekituufu ekiri emabega waabyo butulozi tutandikirako ko munda mu ggwanga Uganda nga bulijjo twalabiko ko omupiira gwadde guzannyibwako olunaku lwabadde lwajjo mu mpaka za Uganda Cup akirabu y'abanaffe ya poliisi yabadde ayetunka n'Endeje University gwe gwabadde gusembayo ku mutendera gwa round of 16 era poliisi yasobola okuba nga evayo n'ebeera nga eyitawo okugenda kuzannya aluddako alwoyinza okuba nga ayita olwa quarter finals yaggwangudde ne goals zabadde bbi yasobola okuba nga mu kaseera kano yegatta ku makirabs amalala okuli kirabu nga KCC okuli kirabu nga Vipers okuli kirabu nga Jumantis yasobola okuba nga yegattako kirabu nga Bull yasobola okuba nga yegattako mu kaseera kano bagenda okuba nga balinda okubwako akalu Amani Waswa ne Dennis Kalanzi yasobola okuba nga atebedde kirabu y'abanaffe aba poliisi eno mu Uganda Cup ekyageza okuba nga nayo mu Uganda mu FUFA Big League rather ekyageza okuba nga erwana mpolampa n'okuteekawo embeera buli olukere naye of course mu tendency naddala yenna ali serious alonyeso agamba ne Uganda Cup naye akyasobola okuba nga agiwangula oba oliyawo n'akwata kirabu ya poliisi n'agitwala ku kalwa Africa abo twagiraba yawangula ekyomwaka oguwedde yabadde ezannya mu Confederation Cup wadde nga tebyatambudde birungi naye of course omuntu yenna akyasobola ddala bulungi nnyo okuva n'abeera nga ngula ekikopo kya Uganda Cup newaba nga taladdeeyo mu liigi y'abinywera naye of course nagenda natukiikirira ku lukalu lutyeri olwa Africa embeera nga begeza okuba nga etambula side yawo poliisi yo yamaze okuba nga yasirinzeewo Uganda Cup atwamaze dde okuba nga lutegera clubs 8 eziri ku mutendera gwa quarter finals oba ku tiimu 8 ezibadde zikyasigadde mu mpaka ezo omukadde kano obala clubs ezitali waggulu mu kibinya ky'abinywera kya Super League zojja kuba nga osangamu ezabijjono eza Big League yes eza Big League nno mwezi ziwerako ddala ambaye tulamuka mulimu kirabu ya Calvary yawanudde kitala naye walijjo ne Calvary walijjo no munne wa Big League munne yasobola okuba nga amuwandula mulimu kirabu ya Calvary mulimu Juman Town Council of course naye wa Big League kwotekane kirabu ya police kirabu 3 azikyaliyo mu mpaka zino eza Uganda Cup kati okugatta baneeno abasatu abalala aba Uganda Premier League okuli kirabu ya Vipers kirabu ya Bull kirabu ya KCC twamulabye nga akwata omuntu wawo omupiira gwawadde mulamba kugatta kirabu nga Bright Stars abajja mu bali eri abalenzi beeri waffe Emitiana abakinda boys mukadde kano ze kirabu 8 zirinza okuba nga zikubwako akalulu okulaba ani agenda okuba nga akwataani mu luzannyo luddako olwa round of olwa quarter finals embeera nga begeza okuba nga etambula side yawo mu ngeri emu ate oba endala tugenza okujja kumpe olunaku olwaleero ng'omupiira gumu gumaze okuba nga guzannyibwa mu mpaka za Uganda Premier League gubadde wa kirabu ezimu gubadde kyasinza okuba nga zirabwako mu kaseera kano nga biba zisisinkanye kirabu ya Villa ne kirabu y'abanaffe wa Bull wabeerawo okulya n'okukomba essowaani embeera sobola okuba nga etambula omupiira gwe gwasoosewo ku ssaawa zabadde 8 wali eri tugenza okujja bano nga bakasisinkana emirundi 3 ogumu gwasazibwamu nga gumaze okuba nga guzannyibwa naye of course nagwo bwe tugubala nga abaagulaba ate bakasinkana emirundi gibadde 3 mu liigi ez'enjawulo kubaddeko ogwa Uganda Premier League gwali gumu of course kirabu y'abanaffe ababulugu yasobola okuba nga esinkana via n'enkubago yali emu akubwereere kati nga bw'ova ku ogwo waliwo gye basisinkanye wano ng'omutendesa nakuba nga abaabulira Alexis Sabirye mu Uganda Cup twabadde ku round of 16
yabasisinkanye emirundi gyabadde ebiri basooka ne babasisinkana bakuba omupiira gwali amulamba golo yali emu ku bwere vira nekwata ekisubi negenda nejulira nepiira neguddibwamu ne of course omupiira ogwasemye okubanga gutendekebwa omutendesi Alexis abirye navaayo kirabu y'abanafe aba ball naddamu vira omupiira gwabadde mulamba golo yabadde emu ku bwere wabula olunaku olwaleero omutendesi Jackson Mage yasobola okubanga avaayo neyerwanako mupiira gusobola okubanga gusooseewo vira yebadde gukyaziza ku mulundi guno agwangula ne golo ebaddemu ku bwere etebeddwa David Jowoli mu dakiika badde 38 gojjeko embiranye gye yabadde nabo ng'abantu baone oba okomyeyo ne waggulu mu liigi y'ababinywera oba liigi ey'okuntiko oba otunuulira ebifo bye balimu mu kaseera kaneeno olowooza nti okuvuganya mu butuufu tekubadde kwa bwereere oba tekubadde kwa ssanyu lya Uganda Cup nti basinkanye emirundi egyabadde ebiri egy'omudiringanwa wabula n'oba otunuulidde points zaabwe Bull ayimiridde ku point ziri 39 ku kimeeza Villa agenza okujja mupiira guno ng'asingako Bull point zibadde 2 zokka ngali ku point zibadde 31 olaba nti embiranye mutuufu ebadde ejjanga ya mupiira empiira nga baddegeza okubanga etambula side yawo olwaleero Villa yesaita nakubanga alabika bulungi empiira giringanga esatu gibadde gyadasemye okubanga alabikamu naye gwasobola okubanga wangula olunaku olwaleero gumwongedde ku ssuubi mukadde kano oyinza okugamba y'omu oyinza okubanga otunulira bw'otandika okulowooza ku bantu abayinza okuva ne basukira mu liigi Kesisa akulembedde liigi ne point ziri 35 abo balakilabu ya Villa egaseeko 3 agenze ku point ziri 34 mu kifo ekyokubiri emabegako kuwali twalinga twogera ku kilabu nga Bull kilabu nga Vipers ne Vipers ensonga nti alina mingi ajabadde akyazannya ku lukalu lwa Africa ametwalidde egize gisazibwamu mwalimu ogwaluwa hiro mwalimu omupiira yalina okubanga asekana kilabu ya KCC mukadde kano kiba kizibu nnyo kyakubanga ombalirawo kawo naye nga of course zo zivire sodo okubanga giziza nyeze ejazo osobola okubanga bavayo omupiira baguwangule n'ali n'omuwagizi wa Villa ku makyawo alo linagamba okubagenda gutukuba abaana bagenze ku timu ya Ggwanga naye ndowooza omutendesi asobola okubanga beating awards n'avaayo n'abeeranga awangula omupiira ogwo byandibadde bingi nnyo munda mu ggwanga Uganda naye of course waliwo n'oguli mu kubanga guzanyibwa mu kaseera kano waliyo ogwa Kesisa olwaleero omukadde kano mu ssaawa zino zennyininyini yandibadde ezannya kilabu ya Vipers yes waliwo yandibadde Kesisi ng'ekyalidde kilabu ya Vipers mupiira ogwandibadde ogwokusatu olunaku lwaleero olw'ensonga nti Vipers ebadde ekyali bizo wali ate of course twagirabyeko ko yemu ne ku ttiimu esobola okubanga zasomoddwamu abazannyi abadde bawererako ddala okugenda ku national team mupiira bwe tuli mu kweteekerateekera ozannya eggwanga lya Tanzania AFCON qualifiers tebasobodde okubanga bawithstanding embeera ng'eyo bajuya bagamba omupiira gaguberenga gusazibwamu naye bandibadde bazanya kilabu ya KCC olunaku lwaleero wabula omulala oguli mu kuzanyibwa Maroons ekyaziza kilabu ya Al-Wahir abadde alabikira ddala bulungi nnyo ng'akyaziza kilabu ya Maroons naye mugwa olunaku nga atunkalaza ne kilabu ya Maroons naye mugwa olunaku olwaleero twagulaba n'ogwasooka abalenzi okwali Rashid Toha Rashid Kawawa basobola okubanga bakuba golo zaali 3 ku golo yali emu kilabu ya Maroons bwe yalinga kilabu ya Al-Wahir abo yalinga asabula Maroons mu mpira gwe yali akyaziza ogwasooka awezoga nti ogwa first leg wabula guno nga bwe gutambula mukadde kano gumaze okubanga guyingira eddakiika tuli 36 agolo ekyali emu yakanywa mu mupiira ogwo ateebeddwa omuzannyi ayitibwa Abel Etrudi amdakiika badde ya 7 ekyataddewo embeera mupiira oguli mu kubanga guzanyibwa saidi za wali eri Eruzira Prisons embeera nga bwetambula yeryo eggwanga Uganda gasina okubanga tuliviiramu ddala mukadde kano ndowooza mayo tuyinza okubanga tukonako ye omulenzi ayitibwa Frank Ssebuufu abadde azannya omupiira ku kilabu ya Wakiso Giants tiimu yasobola okubanga yavuddeyo butereevu n'ebeera nga confirminga nti yasobola okubanga yegadda ku kilabu ya New York Red Bulls eyokubiri twageza okubanga tukoonako ku bice biyinza okubanga bijjira ku mutendesi ndowooza tukira mabegako kuwalinga batufunye amawulire g'omutendesi Ibra Sekajja ng'amaze okubanga afuulibwa head coach wa kilabu eyo ya Red Bulls eyokubiri munda mu ggwanga lya America kiki kiba kitegeeza omutendesi munnansi atali omutendesi ku nsi gy'abaavaamu senga abeera atuuse mu kifo ekisava mu nsi gy'olowooza nti gamu ku mawanga agamalayo edda kiki kye kiba kitegeeza buli batuuka mu bifo bino ebirijwise abaana abava mu ggwanga gy'ava ndowooza y'omu ku bayinza okuba akagereke kiri nti abeera amanyi ebitone mukadde ke yamala ng'azanyira ku Uganda Cranes
mukadde ke tumaze nga tuyayaana nti tufunayo ddi ku muntu ayinza okuba nga akwata ku baana baffe ndowooza bw'abanga ali ku kirabu ng'eyo eya New York Red Bulls ndowooza kiyinza okuba ate nga kibeera kyangu nnyo ekyokuba nga tusuumusamuko ku balenzi abo n'okwatayo nga babiri mu bbanga lya myaka 3 anti tukimanyi bulungi nnyo nti emunyenye ebiseera ebisinga ebeeranga nemuyokayoka aneevaayo n'ekyusa ensi oba neevaayo n'ekyusa ebyafaayo by'eggwanga erimu omuzannyo omu bw'atayinza okuba nga avaayo neyeetiika ttiimu bw'atyo Frank Ssebuufu yasobodde okuba nga yeegatta ku kirabu eyo waliyo abazannyi abalala bangi yasobodde okuba nga abayitawo awo ate bamusaayi muto abagenze mu ggwanga libannaffe erya America naye of course ku kirabu eyo watulabako Steven Sewadda kakati mu kaseera kanene wabanga Frank Ssebuufu asobodde okuba nga agenda okumwegattako ndowooza tomanya kikyayinza kubanga agattako naye nga yo omuntu bw'obanga omugobereddeko ko wano mu Uganda Premier League oba ne liigi zonna ng'onzigasewamu ku kirabu y'abanafe abawakiso Giants bukyanga season eno eggyibwako akawuwo ndowooza emirundi gibadde 16 yasobodde okuba nga alabikako anyweseza akatimba emirundi gibadde 3 n'akola ne assist yebaddemu olulamuko ndowooza statistic eba nnungi eyo eringa omuzannyi naye yasembye okuba nga alabwakoko mu mpaka za Chani ezadde mu ggwanga eryamu kasodo kubanga labiddwako kaawa mukadde kano Wakiso Giants yavudde dda nebeeranga emusiibula yeegasse ku New York Red Bulls ey'okubiri munda mu ggwanga eryo erya America anjaga tubeere nga tuwumulamuko kati ninye dakiika ng'emu kwemu kitundu tukomewo tumalewo amawulire gali ku lukalu lwa Bulaaya benjiko naye katubeere nga tukomawo